Okay, tubaniriza aleba Unique Media mwebale kubanga mujekumirako mwebale kubanga musubscribinga mwebale kubanga mulikinga videos zaffe abatokusingira ddala mwebale kubanga mutuguidinga nga muyita mu comments za mwezo okulaba nga mutugamba kino kibi kino muterezemu wano kino bagambe no channel yammwe si yaffe tuba tusiimira ddala Samike gemanya gange MBK photography oba MBK oyinza omuyita muganga branch vumbi yali ku kamera okulaba nga buli kimu kifuna mu mbeera ennungi lero yidi batampise ku yidi mbasaasidde kubeera tujja kwesanga enkeera simanche mugenda kuŋŋamba abasiraamu mwenna mbagaliza idi ennungi mwebale kusiiba then nabampise alina abantu banga abampise ne banyigalyo ne banjokera nga geno nyoka juice ne bampita ku yidi ekanzu yokka yensazeemu sigenze ku yidi lwa kanzu yenemeseza tukomyewo nako lwaleero kubanga ate twongera okwogera ku homosexuality bill etuuseewa buli wolaba Elisha Mukisa ku set topic omanya tegenda kukyuka nnyo tuba tutambulira awo wenasema okubeera ne Elisha Mukisa yali musanyufu muzibu era nga asuubira nti buli kimu kijja tambula bulungi mu bigambo bye yaŋŋamba ali very sure President Yoweri Kaguta Museveni agenda kuba assigninga etteeka lya homosexuality libenga liyita era nga ŋŋamba bajja dissigninga leero enkeera sami manyi buli bukoddiyo bw'abana abasajja nja kuba mbatwala ku bitebe ututukidde olwaleero ng'etteeka lyazzeeyo nimbye mukama wange ng'etteeka baalizzayo mu parliament okuba nga batereezaamu ndowooza simanyi agenda kuba atunnyonnyola so tukomyewo tube nga ate oba oli awo tutemaatema biki ebyagenda obi kubanga oli yaŋŋamba Elisha era yennyini nti buli kimu kyakolebwa mu mateeka Speaker yabuuzanga n'abuuza bannamateeka abali mu house bampuuga baani okulaba nga beewala ebyatuukawo luli mu 2014 lyazeeyo tetumanyi lwaki naye Elisha sooka obuuze ku bantu tutandike abalabi ba Unique Media mbalamusizza mwebale kugoberera ne mutagoberera bugoberezi wabula ne musitukiramu mu luno lutalanti bakuba si lutalo lwa masasi naye nga nalwo lutalo ngira bwe twalina olutalo lwa covid so mbeebaza nnyo kati njagala kutandikira mu kutangaza mu bill na lwaki ebintu byabadde bityo Parliament bwe yakola byonna bye yakola ku votinga kukola debate ku anti homosexuality bill n'okugiyisa ebyo byali verbal kati waliwo process ey'okutypinga ebintu ebyo bye bayogedde babifuule paperwork kati mu paperwork omwo ndowooza nze according to me bagge balina okuba bwe bayingiriramu ne bakola confusion nti one of the provisions bazikuulamu ate nga zaalimu ngaki President yagambye muzeeyo bill eyo muteekemu akawaayiro kano nti mugambe tukole rehabilitation center naye ate temutaddewo provision yonna eyamba muntu yenna ku reforminga ti singa bwe mba njagala kuva mu Ebisiyaga nvaayo ntya temutaddewo kintu kimprotectinga kati yena abaga muddeeyo mu providing a provision eyamba ba victims abayagala okuvaayo willingly kubeeyo teyabaddemu ate nga mu kusooka yalimu kati neweebuuza ataani yagijjamu awaawo mu kubiteesaako byalimu paperwork tebiri mu kubikola mu documentation okubisindikira president kubanga remember the president has a legal team that peruses through nga tanaba kusayininga ne bamu advisinga which is led of course by the attorney general and other people kati bagenza okusomamu ngezo provision bill teziriimu ne bamugamba yes bano bantu bagenda mu kooti nga beekwasa nti omusiyazi ayagala okukyuka ye nga mumuggalidde ndi musiyazi yes etteeka linvunaana kati njagala kukyuka kubivaamu nkola ntya kwa mu etteeka lyonna tisirabawo provision egamba nti omuntu waba ayagala kureforminga there's a provision for them and that is what the president is emphasizing mu creating the rehabilitation naye genda kuba tegasa because it's just going to be a rehabilitation center bani abagenda ogigendamu nga mubaggalidde ye point ya president yes, kwanga there is no law that protects victims of homosexuality no babadde tebakataddeemu ako ate nga mukaalimu and that is how you know the bureaucracy in government and the bureaucracy in kuba byalimu mu parliament ne mu kubiteesa twabyogerako you need to protect victims of homosexuality
You need to provide a rehabilitation center. Kati bo ne bagamba tukole rehabilitation center tujjewo provision ya protecting them. Kakati omuntu waba ayagala kuva mu Ebisiyaga tewaliwo provision. Kati mugenda muvunaana nti musiyas. Nange at that time babadde bagenda kuntwaliramu abasiyazi bagezi. Bana barwanisa Ebisiyaga babadde bagenda otwaliramu nti namwe muli basiyazi babasibe ate era babadde bajja basiba. Kahejo president yagani nti muteekemu akawaira ka protecting buli muntu. I can read for you. This is an article that was published by State House, not my words. State House yagikoze eno article. Yes. Nefulumya nti nno president yagambye ebintu bibiri kasita babikola era president mu bigambo byagamba. The president promised to meet the Legal Affairs Committee of Parliament, the sponsor of the motion, Honorable Basalirwa, and others interested, next week. All their provisions yataddewo n'akabanga duration ti next week sagala na bimwezi sagala ki next week ejja kitegeeza abalese idi eggwe abasinkani naawe bw'oba oyagala ogendayo n'omubuuza mukulu president nkimanya abantu bannyo bagenda kujja naffe ba victim ajja kwetaaga ba victim mumubuulire. So those interested next week to finalize the bill, since we have all agreed, since we have all agreed, now I am going to return the bill and you quickly deal with the issues and I sign. Bibino bigambo bya president. Letanke somere. Kako wakati wano ne wano. Wano kusince no the president. The president promised to meet the legal team, the Legal Affairs Committee of Parliament, the sponsor of the motion, Honorable Asman Basalirwa, and other interested parties next week to finalize the bill. Since we have agreed now, I'm going to return that bill and you quickly deal with those issues and we sign it. Kati abagamba muwate president is going to sign. Naye yabadde tayagala this time balekewo kawairo konna abasiyazi obasobola okuyita. Kuba lazima omusiyazi agenda mu koti n'agamba nze njagala bivaamu. Babinteekamu buteesi. Kati munzigalidde. Ate jjukira the law is about passing a punitive sentence so that omuntu yenna taddamu kola kikola ekyo. But in so making omuntu oyo balina okumakinga sure nti abeera corrected ensobi ye. Kakati omuntu waba abadde musiyazi ayagala bivaamu tewaliwo provision eraga nti naabiveemu. Mumugamba bagende luzira batibwe kalabba. Yes. Kakati ate waliwo ayagala obbivaamu nga babimuteekamu ali innocent ayagala bivaamu. Naye bw'anaavaayo n'agamba njagala bivaamu mugenda kumusiba. And that's what the president is trying to do. So basically etteeka lye badde bakoze naawe libadde likwata. Ennange libadde linkwata ate which I didn't know. Okiteeka kyokka president yagaye musooke muzeeyo nkimanyi ababaka already bo buli kimu kye baba akikoze naye mu preparing that documentation waliwo eyajjeemu obuwaayiro. Era kimanyi speaker alina gyali eyo ng'agamba who removed those provisions, we had put them in but because ekitabo kiba kinene speaker ndoza teyabadde na budde buyisaamu kawaayiro kati olwamuleetedde n'akola ki kamutwale mukulu asembe yasayininga because that's the procedure. Clerk, speaker, president. Kati awo bali bagezi baga tujjemu wano ne wano naye ekirungi president amalaga signing he gives na waligoti mumpitiremu mumbuulire bali olwayise nga muzee erindako wano bano bagenda mu baku challenging wali Tereza kubanga bajja gamba njagala bivaamu yasoche ekyo president anagana ku signing is going to sign, is not under any pressure era yayogedde n'agamba if you want kankuteremu ebigambo bya president byagambe byasookeza be ready to what? Be ready to what? Be ready to sacrifice. Kogere kuka microphone. Okay. Be ready to sacrifice to fight homosexuals. His Excellency Museveni tells NRM caucus. Be ready kubanga omanya intimidation, pressure kati abalaze is not under pressure. Era nabagamba mubeere ready. Kuba batanso tutisa tujja basema tubeere ready okulwanyisa Ebisiyaga bwe tuba tunaawangula. Ate era omulwanyi yenna omanya nnogenda mu nsiko nina okusulako enjala paka lunaku lumu ng'ekyoyagala kikole ki kigguke. Museveni yasulako enjala yaliko mu nsiko naye kati tali tebamuvuga naye biri ebiseera waliwo yali amuvuga luli yali atambuza bigere kati
So tusooke tulwane tukkirize pressure egenda kubeera, by the end of the day, yes, we will have saved a generation, we will have saved a soul out there, and this is what we all aim at. Yeah. Okay, kyekyo President Museveni okusinziira ku kiwandiiko Elisha kyandaze ekyafulumye, omukulu agamba be ready to sacrifice to fight homosexuals, era agamba jateekako omukono singa batereeza akawaayiro ako naddala aka njagala bivaamu naye nkola ntya oli etteeka akawaayiro akokubiri sikoogedde bwabadde bwayiro akokubiri kale akokubiri kabadde nti omuntu yenna bw'oba otegeddeko nti Elisha ali Ebisiyaga n'otayogera musango, jjukira ebyo byalimu initially, ani yabijjeemu? mbuuza ggwe mwabaaliyo kakati if you see somebody trying to wanting to commit an offense and you don't report, of course that's automatically kakati ekyo nenobo bonna buwaayiro abasiyazi baligenze mu kooti ne bagamba kati singa mba ndabye n'ensirika. So mzee naga mubyongeremu naye mukuzuka byalimu naye bureaucracy in government simanya ani yabijjamu. babijjamu bujja bali abana abakola wano agamba tujira tukole bingi nnyo gutabo gubeere gunene speaker talina budde bugenda bisomamu. Speaker tabana budde bwamaze nti bamaze mtwale mzee yasayininga mzee yotuuka eri awa timu esomamu emugamba waliwo ebibulamu ate nga twawulira luli babyogera byalazeewa. And that's what President is advising. Mutereze those two mulete those two tekitwala n'olunaku lumu kibe kiwedde mugamba we are adopting and making amendments and we are adopting these amendments ne mukola voting there and then ne mukomya olunaku olu nga kiwedde because tekyetaaga any consultation. Whoever wants to consult President has advised agende eri President walabi I am calling anybody next week whoever is interested agende wa President. So kati abasiyazi ku this time so to expecting akudda mu parliament bagende wa kale byebyo asijja kwongera ku bigambo bya Elisha mukisagezaako okutangaaza abambadde baga president aganye okusayininga bikitajja sayininga. Elisha atugamba president agenda kusayininga sabaterezo obuwaayiro obwo bubiri ye bwagamba nti bwalimu naye abatayipinga ebintu bino bwoba oli awo be babujjamu ne baba nti babutaddeemu. Kakati Elisha emabegako I think 2-3 weeks, I don't know about 3 weeks back, na bansindikira akatambi nga kalimu omukyala linnya ndyerabidde nga alina byayogera bagamba nti balina bye baali boogera nti oba osula na musajja okyali homosexual ali mu kwebuzaabuza balina obukakafu era beesonyiwe baguse ekintu kyabwe kati njala obigattire wamu then waliwo n'omwami abeera ennyo ne Donzera yani Hamdani waliwo omukulu eyampa information n'aŋŋamba nti ngenda bikugamba obigattire wamu n'aŋŋamba nti ekisookera ddala tewali recruited emengo nga wookireiminga you are recruited by that person nze no simumanyi na kumumanya we are recruited by that person era bakuli yakutwala mu Ebisiyaga nti n'obutambi bw'ogamba baba bakozesanga ne babawa emitwalo 5 yagamba nti omukulu era yakutwala esalaama wano kwa icebreakers era ekyabasiyazi era bakuwa emitwalo 15 baba wange emitwalo 15 saa 5 okola video ezo ontegedde then ekirala naŋŋamba nti wasibisa abantu abaana Kenya abaana 17 abaana oba abasiyazi ya ordinary tere okay abasiyazi 17 abo bagamba wasibisa bagge anti bagamba you're part of them era wali part of them nti wabasibisa era mbu omusango guwaleke Kenya nga wali okleiminga nti 17 boys bakwebakako ne bakwebakako na bakita kuliisa maanyi you are raped era mbu ne bakusiiga n'ebiki n'obulwadde and all that njagala oclaim ogire oyo mwami ye omumanyi wali omusisinkanyeko. I want to make a disclaimer while ngantunudde mu camera. That story is not right. The story of Kenya? The story of Kenya, they'll even tell you other cases. They'll tell you I committed so many cases in so many countries. Now, I want to bring everybody to the fact that that's how the game machinery
works. Bw'ovaayo ng'oli ku kituufu nga bo baleeta ekikyamu nga they try to blackmail you and intimidate you tujja kugamba mbuno wazza omusango mu 19. This is not the first time they're doing such things. Even Martin Semper of recent bamutwala mu is it what akakiiko kana aka gender equality something we batyo nga bagamba mbuno yavumirira abalwadde ba siriimu naye nga bye bagamba yabikola mbu yabikola mu 2001 da. But why are they bringing it now? So that is how they fight. Banoonyayo tukoze tutya. So they get somebody kati weonye they first said I was in prison in Uganda. Now they say I nasibisa abantu Kenya. Now they will say in America I have a case against there's a case against me on humanity. They will keep bringing cases way back just to divert you. By the way, yangambye nti waliwo ne munnamawulire omu wano mu Uganda yali part of those people be wasibise Kenya. Munnamawulire ki? Simanyi. Mumanyi. Ebyo byo sibimanyi ate kati ebyo bipya because I've seen at least I've seen other stories running on Twitter, but that is new to me now. And wetunamala nojja kubinyonyola in details kwa ebyo sibimanyi naye can clarifying mu era ekirala. Bagge bawandika bulunyo script yaabwe wansi ne bagamba kakati bw'aba atulumbye bw'ati tumulumbye tutya. Kati kyenjagala okunnyonnyola abantu bategeere abasiyazi bali mu basumba, abasiyazi bali mu bayimbi, abasiyazi bali it's a community. So if it's a community then bagezako kwefulante they are organized, but of course they are not organized. Kati gobova n'oyogera ekituufu they will look for alternatives of how to rubbish ekituufu ekyo kyokoze eki kyoyogera. How? Tugambe mpaka simu yao katini. Kale tugambe nti bano beba victim. Tugambe bano beba victim ono victim nono victim. Nga batuufu babali Ebisiyaga bana ababiri. Kati abasiyazi bakola bwe bati nti Elisha ina abasiyazi babiri nti tukoze tutya okumukubisa tufune abafe be batalyangako Ebisiyaga tubamusindikire bagambe mbu basiyazi. Kati nga bakufunira abantu 5 nga beegata mu bana ababiri abatuufu. Kati gwe nga weewaana nnyo era nze abaana nina abaana bendabirira babano babali Ebisiyaga. Bino byenkugamba babikola Abasumba bamudani kyaze Sempa ne Mali ne bagamba muno ne muvayo ngafe tulina abaana ababali Ebisiyaga babano balinga bagamba mubalina muina bambeka tulina 5 teke muina 5 ngabo basanyuka kubanga mu bano ababiri be mulina abatuufu bayongeddemu abaabwe abatali. Kati bonga bagamba okay process judicial process taking a place gwe ngokwata bano batwala ku police. Otwala bana ku police nga bakola statement to batulya nti okay ngaba batwale omusawo kubanga yo siya process esembayo ngaba batwale omusawo. Omusawo agenda okebera abaana abo kibayita medical examination kuba mujjamu engoye ne bakebera. Sibya tugamba bugambi ng'omusawo agamba ati omusawo era alaba nti ono baamukozesa ono tebaamukozesa nti ono baamulya Ekisiyaga ono tebaamulya. Kati omusawo nga awandika report ti okusinziira byendabye bano bwabwe bugatte bulungi nnyo tewali yali abalidde wabula bano ababiri kakati bana abataano basaanikira bali amamika ababiri abatuufu agenda okulaba abataano tebabalyanga ababiri baabalya. Kati bano abataano basaanikira ababiri abatuufu. Kati abatuufu kitegeeza ababiri balina okuvaamu abataano abafu abangi bo ne batekinga ki ne bateking over. This is what the gay people do. Mwabo ne bakusindikira kati ogenda okuddamu oluvannyuma ng'olaba akatambi ate ffe twetonda twawayiriza omuntu gundi ne gundi so sigenda kumentioninga amanya g'abantu naye this is happening. N'olaba ffe twetonda. First of all tewali mwana musiru ayinza kukuzibwa na muntu nti bamulonda emyaka 3 ne bamukuza n'atuka ku myaka 26 oba 25 n'avaayo n'agamba gundi yandidde Ekisiyaga. Of course that is not true. That's not even there. There is no smoke. For example tulabe instances omwana waavaayo n'agamba ku myaka 2 nze gundi yannonda nina emyaka 2 egy'obuto yandabiridde okutuuka wano ate yandi Ebisiyaga. Oyo mwana atayinza kuba musiru. Either wamuplantinze
ajja koleka accusation, then later amala akole video nti no obanga wamu bribings, and this is happening only that Ugandans don't know how the gay machinery works. Remember, gay community, it's a community of its own. Eringa government, it has resources, it has funds. These people control money. Obayala kakasante they control money. Museveni yennyini yagezako gamba nti gay bill oragireta. He used to get calls. Didn't you hear Museveni? I have the recording. Museveni agamba these people would approach him. Nabagamba shut up. Shut up. In his own words, I can play them. Nabagamba shut up. Why? Bo batandika okutiisatiisa. Kakati bw'oba otugenda okulya ebisiyaga byaffe tugenda kujjako ssente. Remember, they control money. Kakati ate bamanyi gw'oli mwavu weetaaga ssente. So omusiyazi bw'atyo bw'akola. Bw'obanga ddala oli genuine nga ye baakulya ebisiyaga ajja kuyita emabega akuwe ssente. So kwe kuwaayiriza kwempulira. Yeah, so that is part of their blackmail package. Bapackaginga bulungi nnyo their blackmail n'agamba bw'ogaana okulya ssente kuba nze bantuukirya dda. Bw'ogaana okulya ssente kati nga bagamba tugenda kugulako misango. N'emisango bwe giremeranga banoonya kati nze baali baagala kunkola kakodyo kaakano. Mumugamba akole NGO. Ogenda registering NGO, of course bajja kukiza because olina backup ya government. Kakati wona amala okola NGO nga bagamba mu baana bennyini baalabirira mulimu basatu yabalidde ebisiyaga. Olwo baba tebakumaze? Baba kumaze. Baba kumaze kuba bebigenda ofuluma mu mawulire yalidde ebisiyaga abaana babeera nabo. Kati kanku example waliwo abaana benna receiving abalenzi babiri. Bagamba waliwo omusumba yabali ebisiyaga. By the way nakulaba obyogera kuba ne Zanero. Kati nga bagamba mbu waliwo omusumba yabali ebisiyaga musumba buli omu amumanyi. He of course ye musiyazi naye bana abaana nga bo bagamba omusumba yabali ebisiyaga naye nze wensoko ku discrediting abaana bano nti buli we bagendanga ba recordinga buli gobayogera naye ekyo kinasoko kugamba nti omuntu yenna nga you a victim, you cannot record people who are helping you. Lindako abaana ano aba receiving nga manyi they are victims of sodomy. Notandika obeera nabo. Netandika okubeera nabo. But for that time bwe mbadde nabo mbaliisa mbanywesa babeebaka basula bulungi ngenza okurealizing nga bo they are just planted in us to create confusion. Chovola babwaveewo ono omusumba gundi nga jeweeraisha nga mugamba musumba gundi ye mubi kati gwe ngotandika kulwanagana ne musumba gundi nga baveewo musumba gundi nga bagendewo omulala kati nga wolabe bagenze wa mukyala kya Kabaali ne ba creating a confusion. Weewuunye mukyala kya Kabaali okumanya bana abantu balina mukozesa nsobi oba yetajiraba era mwetondera nti waliwo ebigambo byetwawanyisiganyiza obeera otya ng'obadde olwandisa bisiyaga. Omwana najja nagamba kakati waliwo ekifaananyi ekiwa pasita amaanyi njagala tugende mu nnyumba gundi tugikoone nga tali nawo tukijjeyo nawe n'ogenda olaba bakudivati ng'okujja ku bisiyaga bakutwale ku birala ekivaamu bantu nga bagamba oyo mulalu. That is how they play their trick. Bagamba kati tukoze tutya tubaleke babeere ku kozi yaabwe tubasindikemu omuntu abatuule wakati. Era bw'oba osemye Nekemaya oba Nehemia eyogera chapter 4 verse 10 eyogera bulungi nnyo about this thing. Negamba nti no Sitaani agamba nti tubasindikemu omuntu waffe ababeere wakati abatabule bo beekube. And this is what is happening. Mubeera ku right cause nti goli run service yaga nona run service yaga naye wakati wammwe ne batekawo omuntu nimwe ne muranagana mweka. Kati saawa zino omusumba oyo agambibwa okulya ebisiyaga abantu bamuvuddeko kati abali mu kumuransa ate bwe beekuba. And that is how the bureaucracy mu church mweri oba the gay machinery weekola ebintu. Kati abeera eri mu office ye nga asikagamba mbanda byamaanyi kabeekube gundi akubono nano akubono beeranise. Kati weebuuze Kyakabaale bye bya recording nze tabeerangako wange. Tajjangako wange. Talina recording yo nti oba yatega kamera wange nti oba ayiraba bigenda mu maaso. Ebyo byakola conclusion abijjawa. Bano baveeno ne bagenda ne bakola confusion eward. Ne baveewo ne bagenda ew'omulala mwekube nga we muranisa ebisiyaga. Mweranisa. Bano abaala benna badde mpulira mu recording eyo. Be bano abaana bamu bewafuna. Be bano ababiri be nafuna. Kati okumanya bano abaana bakyamu. Bakomawo kolumwe wange ne bangamba batugambye ani babuza ani tebayogera batugambye tugende tuleeta abavubuka abalala ndoza bo bali balozo banange basobola okunteeka mu ssaga zaabwe naye of course nze of all my stories have been genuine and that is why government is finding this so authentic that it even closed down these organizations. Otherwise singa tezali authentic government yaligadde ki
organizations. So they thought they would make me fall victim of their agenda. But nze nembuuka mangu kandi bagenda bachakawe bagamba kakati Elisha oyo muchamu nnyo bachamuli akyaliyo akyabikola muranise kati olina aba ku kyeyatandika nadda kwani kati yo oli yaluluse olukwe yinga ali mu office agamba mundabye bakubye kati batanze kwekubanza olwo banvuddeko kati bo beekuba bo bokana bokka ate nekyo kiri nnyo mu Basumba mutandika muli wamu ono naletawo confusion ne mutandika ate mwekwekuba kati ye nadde nagamba kati mbadde ntambula nabo nembawukanako kati batandise okwekuba naye mbalaba after some time bajja ne bawa obujulizi nti gundi yeyangula tobinkolangako ebyo byenkugambye nti game machinery ina alternatives biri okugula victim omutuufu tugenda kuwa emotoka tugenda kuwa ennyumba n'abamu babasuubiza busuubiza tebabawa wadde omutuufu bwe baba tebamuguze bafuna abaabwe abakyamu ne baba planting nti muleeta bill mu maaso eyo mwanditukwata kati katuleeta abaffe essaawa zino nga temunaleeta bill tuba planting bakola accusation so that n'abalijja abatuufu mu maaso eyo tuba bamaze kuba saawa zino bana abaana baddamu ne bakola vino nga maffe twetondera musumba gundi teyatuli Ebisiyaga kati abalijja abali genuine kuba kyo kimanyikiddwa abikola naye abalijja tebajja bawa matu tewali agenda kuddamu bawuliriza bagamba ne bali ba recording namwe mulabika byemimu kati yeyo bureaucracy kati kankubulire mu political language bagamba nti a good politician or a good leader is that one who forms his own opposition. Natalinda opposition eri etali ye okumugolokokako ye yekolere ye nagamba kati mugende mwekalakase mukwate embizi muziyiwe mukugundi mugire babakwatawo baba webbeiro muveyo mbawe sente okitegeera weba temukanga eyo tie mukanga amanya agenda kugamba wali mugende mbakwate mangu tate mubakuba tiagasi mugende mbakwate we bati mutekeyo ye natwe nagamba bekalakasa mu gwanga yaffe democracy we eri tukiriza abantu ne bekalakasa ne tubakwata ne tubawa beiro ne kati bana abakyamu ddala bali opposition abatuufu abo bona akasuka munda ne babeera nayo bulamu bwabwe ne game machinery bwekola ekopinga ebiri mu politics n'ebireeta ne mu church negamba tu creating abaffe tubabateekemu kyobula tebamukanga kakakati bwe baba badde batuufu gwolooza ku ssente ze balina bagge bayinza olemofuna abo badde batuufu gwolaba lwe bakolaki tewali yabeera oli mu office n'aseka n'agamba mwekube kamba diverting muvene ku Ebisiyaga mugende ne mu bifaananyi kati banaatera ogamba omukyalo oyo nti waliwo ekifaananyi oba ekibumbe twakiteeka mu nnyanja wakati kati gwe erinnya eryato ogweyo okijjeyo era ojja kulaba omukazi nga balaze nti agenze mu nnyanja aguddeyo afudde. Okay, ne Elisha Mukisa okusingira ddala tube twagala kutematema bill kyekyagisiza mu parliament akyogeddeko then ne audios ezadde zifuluma then ne feedback jenfuna kubanga bana ababa bambuze bangamba ebintu bino bangamba mutubuulize kina kimanyi kina akikola wati ne wati so byembadde mubuuza nga mubimbuuza nange ku messages zange waka n'amasimu ge munkubira era ndowooza abizeemu kakati Elisha we forward yaffe eriki dio oli konkushuwa nti nno tekigenda kutwala ate kati myezi 10 myezi 2 ate sima speaker taliiwo siwe bigenda okutekinga because I am an interested party like President we government those interested because I am an interested party I am going to take part of this process making sure we pressurize parliament. I have Anita's number. I work with people from State House Muzei beyankwasa nkole nabo. So I am going to make sure I follow on this process. Njogedde kutiga tennimbye. I work with them. I have Anita's number, the Right Honorable Speaker. I work with Saro Pendi. I work with so many people. So I'm going to make sure until process nga President we agambye it should take a very short time for that bill to come back and decide because tewali kyetaagisa. Ekyetaagisa is just go to Parliament and say we've included this and this. And you bring back to the president natika ko mukono ate nkimanyi woludda agenda kusayiningira osibi nonti ate mwezi ate he's just going to automatically sign because yabagambye he wants to handle it in the shortest time applicable okumanya yabakyogedde bwatu yataddeko ne time frame yabagambye what
Next week is just kuleka Easter Idi eitewo then. Okay. Yeah, so we are very sure that this process is going to take the shortest time possible. Bill egenda kugenda mu parliament next week, I'm sure by Tuesday bakole resolutions zaabwe, amendments bikomewo eri muzeeyi asayininge. And I want to assure abage abali eyo oba mukozesa tactics chi oba mukozesa bureaucracy chi, your time has run out. You better surrender. Ngira bwetubatereddewo provision nti ayagala okubivaamu abiveemu. Bw'otewa biveemu ffe tugenda kukola operation Wembule. Oba ofiiramu ng'ofiiramu, kuba oba osaze okufiira mu kibi ng'ofiiramu. Ate togira okufa si kirungi. Ate okufa si kirungi nga ne Bill yennyini egambye mubatte. Lwaki temutandika kagamba Bill egambye mubatte? Bible gye mukkiririzaamu, simanyi oba oli wa ddiini ki, Bible gye mukkiririzaamu egamba mubatte, ne ku Ruhani yennyini egamba nti omusiyazi bw'ali Ebisiyaga mumuwe ssente mumuwaana abeere kabaka. Oba egamba ttibwe. Gamba ttibwe. So kati bwe twogera ku ate toyogera bw'otyo, lwaki tetwogera bwe tutyo ng'ebitabo bye tukkiririzaamu ffenna eddiini ez'enjawulo bigamba kutta basiyazi. So tugenda kwogera point blank. Era nti naawe senga baakutta tewandifunye chance eno. Naye kati nze navaayo ne neenenya. Kakati ate ataenenya. Ebyo mbiwuli ebyo argument eby'ekisiru ba pastor. Mkakati naawe bw'oba oyogedde bw'otyo ate singa naawe wali mbuuza. Singa nali saava era nange naalitiddwa. Naye ati nti kati navaayo. That's the case now that I left. I quit the community and I'm hoping to serve so many souls. I have a recording where Dr. Stella Nyanzi is admitting that recruitment of children into homosexuality is being done by both parties, both heterosexual and both homosexuals. She admits. And remember, Stella Nyanzi, it has come on record that advocating for LGBT rights. So wabakiriza na akola recording. I'm going to share with you that recording where Stella Nyanzi is saying it is true. Children are being recruited into homosexuality in schools. Gwoke nyina oli mu kugamba wano nti waliwo omuti yakugambye nze waliwo yan recruiting. Ekitegeeza tebeegaana nti committee teriyo. Are they denying? Hey. So buli musiyazi ali enzo omulanga gw'ennini eri abasiyazi. You better surrender. Nga bw'otulaba mu magye nti ono avaayo n'agamba nze surrender ize ne bamu amnesty. Ne muzeeyi kyagamba nti tuwe amnesty abo bonna abali ready okola ki? Okuva mu Bisiyaga. Naye bw'oba toli ready kubivaamu weetegeka okubifiiramu kubanga tugenda kukola operation Wembly. And we are going to mobilize masses. We are going to mobilize all Ugandans kubanga first of all kigenda kuba kimenya mateeka. Okutegerako nti era ikyali Ebisiyaga n'otayogera. So we are going to mobilize everybody. Okulaba nga tulwanisa abasiyazi. Oba America ebaagala ebatikke ebatwala. Naye kaakati ekyo bagenda kitegeeranga batya nti nze namanya gundi ali Ebisiyaga ne soogera. Otegera otya nti namanya? Era waliwo abakugu mu by'amateeka. Nga bo basoma ebyo. Bagenda Makerere ne bagenda ku LDC ne basoma ebyo. Ye asobola okugatta n'amanya ono yategeera. And that is why we have intelligence. Kyogamba intelligence omulimu gwayo kuki. That's its work. Kugatta n'emanya naye gwe olabika wategeera. Kati tunulya nga bano baminisita b'amabatisaga babategedde batya. Intelligence ekola omulimu gwayo n'emanya gwe wategeerako naawe wafunako n'abasiyazi we kigenda okubeera. Tugenda gatta tumanye nti Samike wategeerako era ikyali Ebisiyaga n'otayogera. Nga tukunona. Oba tukusanze mubeera ne Elisha tumusanze ali mu kasenge akalala akola ebisajjukira bagge balina house parties ez'abagge. Kati mwezo house parties baliramu Ebisiyaga. Kati bwe tukusanga no ganze just bapisenze badde sibimanyi tukutwala. Tukusanze mu bbala lya abasiyazi. N'otugamba mbu gobadde tomanyi nti no bbala lya abasiyazi. Gwe nga tobalabanga abantu 10 bonna bali mu kwesiyaga ngunga mubadde tokimanyi. Tukutwaliramu naawe okukwe bategeeza nti no you knew. You fully knew, your mind fully knew nti ndi mu kifo ky'abasiyazi. For example, oyinza kungamba oyinza ogenda mu ghetto. Gye banywera enjaga ne bakusangayo nga bali mukola operation n'ogamba mbu gobadde tomanyi nti abo banywerawo njaga naye nga bali mu olaba balifuwa njaga gwe n'ogamba badde tomanyi. Yizoba ndi investigative journalist. Ekyo kyawukana. Even the circumstances twakusanze oyimiriddewo twakusanze okola bwotyo, that is different. No gamba nti mbadde nnyumya ne bagge oba nga nange ndi mu kikola oba kale mbadde bakikolera no ndi wano o investigating achi ng'oli awo nga bali mu. Okay, media yo ekuyambye. Media tenyambye naddala. Media yesinza okupromotinga Ebisiyaga. Naawe nga nkulaba everywhere. No.
There are those media journalists, I mean, there are those journalists who are genuine. And there are those who are not genuine. Like I told you, waliwo bebayita ba pro-gay oba ba pro-homosexuals. Eh? Mu media, homosexuals badominating the new media nti bagikozesa to promote their ideology and their agenda. Ate nga mu butuufu bwakyo bateekeddwa kuvumirira because bw'okwata media etambuza eddoboozi very fast n'ogikozesa okupromotinga homosexuality oba omaze. I'm telling you, there are those who are genuine and there are those who are not genuine. Kati nze nina media house gye mmanyi nga yarunninga story yange eraga nti no ebisiyaga bibi paka kati tegifulumyanga yakushutinga era n'ennaku zino ngenda okulaba ekola bibi story ng'eraga nti n'ebisiyaga birungi runninga stories eziri pro homosexuality not anti homosexuality. Yes, ate abamu bagimanyi ate nnimbye eno smart 24/7 smart 24 because ebita gwegenda olabe pages zaabwe zonna ku Twitter olabe ebintu byabwe byali pro-gay talina waagamba nti ebisiyaga bibi talina kuba akimanyi n'amala abyogerako essente ze babadde bamufandinga tolina bukakafu kale nkulaga ate kati osobola okuba pro-gay nga tofunamu tolina bukakafu nti sente ulira bagge bagamba for us we are lobbying from American evangelicals to promote anti-homosexuality activities. Kati bo tebaagala tugambe nti nabo balobinga to promote homosexuality. Is that being fair in a democratic kind of tosobola gamba nti nze mfuna sente okuva wa Janet Kata Museveni oba mfuna sente okuva wa president oba mfuna sente okuva mu American evangelicals okupromoting anti-homosexuality activities. Ate gwe n'otayagala ngambe nti naawe ofuna to promote homosexuality at least enkanenkane bakkirize nti tufuna sente ku promoting homosexuality naffe tukkirize naye bo baagala ffe so ba pro-gay bonna tosobola kungamba nti oli pro-gay nga naye tofunamu so they are funded to promote homosexuality. Anti-pro-gay is meaning to promote homosexuality. You are not a homosexual, but you have no problem with them. Let them do whatever they want to do, and you're ready to promote them. Okay. You're ready to host them on your TV and say, "Mogere ebirungi ebiri mu Ebisiyaga." naye sirabako nekati nga oyogedde eyo gundi media house sirabako story erikombo epromotinga kati naawe nkulabe olabe bakuguze kubanga wenjogere anti bakuguze nina story gye nalaba omusajja agamba mbu transgender mbu kisimanya yabiyigirana mu church. Can you imagine? Yagamba tebamuzaala bwe batyo naye bwe yayingira church n'abiyiga. That one I saw. Kati which other story do you want? Which other story do you want? Alabika yali ayagala kulaga nti bino ebintu weebiri. Kawamanze kati kantunule mu kamera mukwano gwange Daniel Lutaya owa 24/7 news. Nze njogedde mu kamera sisamike ebigambo byange. These are my words. Oli pro-gay? Your journalism media whatever house is funded by homosexuals, and that is why you will never take a stand against homosexuality. You will never. All your tweets are pro-gay. All your things, programs amwe zonna ziri pro-gay. Talina wawakanyiza oyo Daniel Lutaya. Era nze njagala kale ontwale mu court weewaana amaanyi. Si bigambo byange. Bigambo byange Elisha. Era mbadde nsaba kana akatu bakamutambulize ba influencer ba TikTok mukatambuze paka Daniel Lutaya nga akafunye. Daniel Lutaya oli pro-gay. N'ebintu byo byonna mu media house yo byonna bifrontinga LGBT rights. Kakati nebuuza Daniel Lutaya toyina mukazi toyina mwana. Musajja mufumbo sebo tozalawa musajja mufumbo kitwale kuva gye. Kale wabanjagala ankubire to exchanging our views ankakase nti no si musiyazi oba si pro musiyazi. As long as I know. Akukakasa onaabimenyawo. Enja kubimenyawo ebigambo byange. Kasita playing video yange gye nakola. Nabika alinda time ntuufu. Which time tuli musazi no tulwanisa Ebisiyaga tengo gamba olinda time ntuufu alinda time ki? Hatugambe bugambi nti abasiyazi bamuguze sente ngeri gye bamufandinga bamugamba ta playing video. Cha funding tokiinaako bukakafu mukisa. Okay, ndine mukisa Elisha togedde ku bintu biringa bisatu right mweno video togedde ku gay bill wawe tuli lwaki yazzeeyo na lwaki
ali sure nti ejja kubeera ng'esayiningibwa President Yoweri Kaguta Museveni. Atwogedde ku ye bayita machinery. Atwogedde ku ye bayita ge machineries. Tonnaba kumaliriza. Kansooke ndabule Abasumba kuba NGO zino nazimala. Ebitongole by'abasiyazi bye mubadde mumanyi nga biba recruitingira abaana bammwe byo bikaaba. Simanya an LGBT member, an ex-gay has become a threat. Yes, I have become a threat. Kati olutalo lwange oluddako eno message egende eri Abasumba mwenna abali Ebisiyaga. Bangi balina akakundi kaabwe. Era nja kudda wano njatula amannya. Ku luno nja kudda njatula amannya ng'etteeka weerire limprotectinga. Etteeka weeriyita nga tebakyusiza ogenda kwatula mannya. Watula mannya buli musumba yenna ali mu Bisiyaga. Nze bankubira kubiraba Abasumba abo naye nze munaye temusobola kungula oba mugula abala nze temusobola kungula. Ebisiyaga bivaayo byenenye. Nayagala nnyo Benihini yavaayo ne yeetondera ensi yonna n'ekkanisa n'agamba mbadde preachinga prosperity gospel. Prosperity gospel yeeno nti mpa milioni 10 nkusabira omukisa. Ne yeenenyera gayina abivaamu. Nammwe lwaki temuvaayo n'ogamba mbadde ndi Ebisiyaga mbivuddemu. Wabula tebasobola. Omanyi lwaki tebasobola? Kuba Bayibuli erambuka bulungi nnyo nti ebibi bibiri ebitagenda kusonyiyibwa. Blasphemy of the Holy Spirit. Okuvoola omwoyo mutukuvu. Kati already bo bamuvoola ddoli musumba naye oli Ebisiyaga oba ovodde omwoyo mutukuvu. So ekyo bamanyi nti bagenda kusonyiyibwa. Kyovola bali ready okufiira ne mu kibi kyabwe. Naye ffe tetugenda kukkiriza mu ngere nga mutta omugigi oba nga mutta generations. Tugenda kuvaayo strongly. Twogere erinnya ku linnya and we are going to take affirmative action. Naye kati briefly nga tumaliriza mbadde ekyo saakitegedde kukigendamu nnyo. Bukodyo ki Abasumba ne bakozesa oba oli awe bayingizaamu abaana bano okurecruitinga n'okuba nga bali abaana Ebisiyaga? Obukodyo bungi nnyo. Ekisooka balina kye bayita bapimpu be babeera ku makyaki nga gwo ogwabwe ku identifyinga musumba leero anaalyani. I'm telling you this is happening. Olaba ne mu bwamalaaya obuli normal heterosexual community waliwo be bayita bapimpu. Nga nze nsobola okumanya n'omuwala malaya nga muconnectinga ku mugagga era bamanyi olulimi oba genda ogogolinge who a pimp is. Nze nkufuna ne manya oli malaya ne connectinga mu basajja bange eyo bemmanyi nze nalina. Kati this is happening in church. Kati ate homosexuality eriwa. I'm going to give you a link of 35 religious leaders in Uganda who signed a memorandum of understanding with America. Ne bafuna funds okuva mu America to promote homosexuality. Kati gwe kyowakana sikitegeera. Article eri very clear gamba 35 religious leaders in Uganda. Kati oyagala gamba naye erimba. Okay, ebigambo ebisembayo Laisha tumalirize. Ebigambo ebisembayo nebaza nnyo bannayuganda mwenna abajjumbidde mu lutalo luno olw'okulwanyisa Ebisiyaga mwebale nnyo. Tuleme kubikomya mu bigambo wabula netteeka neyo liba liyise neyo liba terinaba kujja. Tubeeko kye tukola. Kuba yo omusiyazi tagenda kulinda tteeka acha recruiting omwana omulala out there. Talinda byo byamugamba mulinda mateeka kati kana akaseera nabo bali kakozesa. So nga ne Sitaani bw'arwana naffe turwane. Ate bwe kiba kyetaagisa Sitaani tumwanike. Kiri kyogambye Abasumba ojja baanika. Yes, twanike Sitaani tugambe Pastor Gundi oli akabalenzi. Lekeraawo wenenye. Bw'oba musumba munnammwe example nene Benihini avaayo ne yeetonda. Lwaki oba tovaayo n'obivaamu n'okyuka. So nebaza bannayuganda abajjumbidde ne nebaza president waffe ne nebaza ba member of parliament. Mwebale nnyo n'abannayuganda bonna abawagidde olutalo luno olw'okulwanyisa Ebisiyaga mwebale nnyo mwebale ddala ne unique media njebaza mu kensusso okubanga eri ready okuyimirira mu mazima netekkiriranya netakolerera ssente wabula nekolerera okununula emirembe gyonna egirijja kuba zino zo interviews zetukola zigenda kubeerawo forever. Zigenda kubeera nti ne bwe tuli faffe waliwo abaliziraba ne zibako gwe ziyamba ne bwe tuba tetuyambe bangi. Ne at least omu babiri tubayambye empeera yaffe eri mu ggulu kyenyiza okugamba. Naye ng'olutalo tugenda tuluwangula. Tugenda tuluwangula naawe. You know article yaba 35 religious leaders in Uganda. Si bigambo byange. Okay, religious leaders in Uganda, we will include LGBTIQ people.
kale awo tunakomawo ne mukisa tunaba tutematema ate ku side eyo abasumba probably okulaba nga baani agambye ajja kumentioninga amanya lwanakomawo samikege manya gange a unique media ajoliko mwebale ku likinga mwebale ku sharinga gezaako n'okusharingira abala message ne benge etuuka wala oba oli awo yiza okutuuka ku mwana omu oba babiri beyinza okutaasa kyemanyi mukisa agenda akyusaamu mu ngeri gy'ayogera manyi libeekwasanga nti ojja ate n'oyogera ate n'oteekamu ebya ssente ate kati omwana n'awulira ssente ate n'asikirizibwa oba oli awo kati ayogera probably bibi byokka bye mwamugamba okwogerako yeesonyiwe biri agenda akyusa mu ngeri gya preachingamu gospel ey'okubirwanyisa. Abo abagamba nti mukisa yakola kino ne kino ne kino ne kino ngenda basaba oba oli awo bantuukirire njabba wa email omutuukirire oba obeera ng'oli mugumu nnyo osobola okujoon kamera ne muba nga mukwatagana n'omukulu ono kubanga nze nja kuwa platform nja kuyita nga etuula wano mukisa akola ki tuula wano mu binkane samikege gange MBK photography yabadde ku kamera ekifaananyi kirungi kyona kyolaba yakikuba idi yeyoolwaleero naye musanyuke bulungi abanaye temunywa ne muvuga muyinza okugamba lwakuba njogedde muli basiraamu naye ebyaddala nawulira oli omukyala ng'agamba akola mu poliisi nti we bakwata kawunyemu 60% ate baba abantu basiraamu. So musyagaze bulungi mukyakale bulungi mwekulise bulungi kubanga the end of the day Uganda ekyabeetaaga. Nze na crew yonna we sign out.